Kwaniriza nnyo ku TV yaffe gaggadde eya KBS. Omulabi waffe ali eyo okola kyamaanyi nnyo okubanga okyekuumidde ku TV eno. Era nga tukusuubiza tujja kubanga tukuweereza ebirungi ebiyigiriza ate era nga birina kye bikwongerako. Amannya n'eddoboozi nga bulijjo Omumbejja Faima Sierra mu programu yaffe ebifa mu maka. Naye nga tetunatandika programu yaffe bannange nyongera obbajjukiza nti omwezi gwe tulimu mwezi gwa nkuba. Oyinza okuba oli eyo nga tonnalowooza ku kyakusiga yessaawa bambi togayaala zuukuka siga kubanga asiga era yaba afuna bw'otoosige tojja kukungula mukwano. Bakubiriza mulime mwongeremu amaanyi musige tulabe nga ate tufuna emmere gye tunaalya mu sizoni eziddako sinakindi n'ey'okutunda. Programu yaffe leero ebifa mu maka era tulina eyatuweereza ka voice note mwami mukulukulu nga ensonga ekwata ku bya ttaka. So mbadde njagala buli alina kyabadde akola asooka akiwummuze owulirize kuba ffenna kino kitukwatako. Ne woba toyina ttaka ssaawa zino era osuubira okuligula kintu kikulu nnyo ekyo kiwulirize kuba mu mbeera ya leero ettaka likutte wansi ne waggulu. So buli abadde alina kyakola kikakkanye wuliriza mujja okufuna ekyokuyiga kikyolina okukola singa oba ofunye akatakako. Kati essaawa zino kankabateereko muwulire muzeeyi ate ye ebyamutuukako nga alina akataka ke era nammwe mumufunire mumusalire ku magezi kikyalina okukola okulaba ng'akola ki ng'anunula akataka ke. Kyange mwaka gwali 1983 ekibanja kino kwempangalidde n'abaana bange n'abantu bange naye mwaka gumwe emabega omwami yajja n'atandika okuŋŋamba mbu ekibanja kike era netugenda mu makooti ne bayimiriza okukozesa ekibanja naye omwami yasala amagezi amalala. Bwasala amagezi amalala n'atandika okufuna obulwadde n'etandika okufuna obunyigirivu obukoshefu n'okubanga nga nzigwamu amaanyi ag'okununula ekibanja. Naye twatuuka ng'era bumanyi nti asiika obulamu omukono tassa era natambula ne bazzukulu bange mpaka we twagendako ewasoboka tufuna okujjanjabibwa. Era bwe tufuna okujjanjabibwa mwaka guno ne batuyita mu kooti okulaba nga tubaako kye tutuukako. Era omwami ne bamugamba nsasule ensimbi zonna ze nkozesezza mu musango mu budde bwange. Bwe twadde ewaka omwami yabula abaana be batandika okinteekako nga bwe ndi omulogo bwe nawaŋŋangusa kitaabwe era nabo bwe mbakubya obwavu ne mbabalako emirembe ekyalo ekitandika okugamba nga nje bwe ndi omulogo so ng'ate sirina gwe nali ndoze ejjanjaba bwejjanjabe naye era bwenzizamu emabega nezijukira omwami kyeyatugamba mbu bonna byakolere era naye bwe bigenda okumuddira
bikoze byonna era nze ndowooza bye byamuddira kati ye n'alaba nga atakiteeka ku nze ne byonna kimanyi kiki kyenyiza kukola era nyiza okuwa esimu y'omwami naye n'omubuuza n'akulaga nti sirina kye nali nkoze bantu bonna eri 0772 22 9 58 era gwe bwemukubira namugamba muzeeyi Yowaana ye yakuwadde essimu ku nsonga z'eby'ettaka ajja kuba akunnyonnyola. Banaye ensonga y'ettaka ensangi zino abantu banaye muyitiriza obuyaayi ogenda n'osanga omuntu kati muzeeyi wuuyo ebbanga lye lyonna awangalidde ku ttaka lye naye omuntu n'ava eri ate kati ennaku zino mubikozesa nnyo oli najja n'ekyapa n'agamba nti wano wange naye ng'ate mu butuufu naye akimanyi bumanya nti si wawe akozesa buyaayi kati ng'era omuzeeyi Yowaana bw'agambye mazima ddala ojja otya ewa munno n'otandika n'okukolerako by'okoleddeko ng'era ozze nakifuba ogambe nti ettaka oba kitya nina odditwala. Bannange tubeeremu n'emitima emisaasizi n'emitima oba oluusi emizadde tufunemu ne ku ddiini kuba abantu abasinga okukola ebyo osanga n'eddiini ntono naye tufune ku ddiini ogambe eddala singa ekintu kino babadde bakikola nze singa babadde bakikola nze n'ojja n'okayanira ewa munno ate tokomye kukayanirawo n'ogenda ogambe nti kamukola ebintu bwe bityo alwala oba afaafe gw'osobola otwala ekyobwereere. Nenze ngamba nti bw'oba ettaka lya munno likusanyusa osobola okwogera naye mu buntu nolaba oba akuguzaawo ne waba agaanye ensi muno ettaka lingi lwaki oba onyigiriza banno n'osanga omuntu omu ng'ali yekka wabula n'asenvula ekyalo kiramba kuba ye ayagala kukozesawo mugagga ayina ssente. Bannange tweddemu twekuba emitima tulemenga kwerowoozaako ffekka ng'ekintu bw'okyagala n'omulala bw'akyagala tulekerawo okwerowoozangako ffekka ate n'ekyo ekirala abantu bakozesa eryanyi olw'okuba muyina connection kuba kakantu bakayina nnyo nti nze nina connection sigaanyi oyinza okuba ne connection naye ate connection eyo tejja kumalira buli kimu nti omuntu ono oyinza okumuyisaamu amaaso n'omunafuyanga ggwe bw'olabye n'ogamba ono tajja kunnemerera musobola osobola musobola osanga mu mateeka n'omusobola ne waba agenze kuwawabira n'omusobola naye ate kituuka ekiseera oluusi gwe oyinza okifunamu essaawa eyo naye ate mudde oyinza okwekanga ng'abaana n'abazzukulu bakisasulidde. Ebintu ebyo bannaye tubivumirira bibi mwekkuseeko mu mitima kiva mu bantu butekkusa mu mitima kuba buli lw'otekkusa ogenda okulaba ng'owankawanka n'akataliimu n'okawankawakira. So mbakubiriza bannange abali eyo abagagga ddala abagagga be bayina embeera z'okugamba nti wano wange naye nga naye mu mutima akimanyi nti ali mu kukulupya bukulupya nga asala amagezi olw'okuba alaba muzeeyi akaddiye n'agamba ono muzeeyi anaatera okufa bano abaana tebajja kunnemerera naye nga lwaki oba okola ekikolwa ng'ekyo kikolwa kibi nnyo era nyongero kivumirira kibi nnyo. Muntu w'omusanga n'akake kamulekere kuba ate ye omulaba ng'omwavu muleke n'akake mu bwavu bwe gw'oli mugagga osobola okugenda n'ogula ewalala wonna. Bannange tubakubiriza abali eyo ebintu ebyo mubyejjemu bibi nnyo ebyokujja bannammwe we baba bakola ki we yali yafuna akantu kati oluusi musanga n'abamu nga balinako n'ebijja kati mulinga musajja wattu n'asobola n'agamba kati ddala essaawa zino nsengula abantu bange mbatwalewa ate nga nakyo tekiri era nga alabira ddala akomye talina gya batwala naye n'osanga oli nga asenze awantu ebijja byabajjajja baabanne byonna abisenze ng'abaana n'abazzukulu tebalina we balirabira malaalo g'abajjajjaabwe. Bannange ebintu bibi nnyo era twongera tujja bivumirira mpaka kiva mu butekkusa. Buli muntu yenna bwakasita wekkusa n'ogamba annina kino kyekyange ojja genda okulaba nga n'ebyo ebintu bwe bityo nga bikendeddemu naye gwe oba oli awo n'owulira egindi baasenze maama mulisenda mulituukawo abasenda bannammwe. Banaye mukkakkanye kuba kakati omusajja wuuno omuwulira ddala n'eddoboozi oliwulira nti musajja akaddiye
negwe noveeri ate nno weewuunye abateera n'okubatawanya babeera bavubuka ate nga bo bato kwakati oyo omwami omuwulira nti eddoboozi musajja mukulu naye oyinza okugenda okwekanga ng'ali mu kumugobaganya ku ttaka ng'ate ye amugobaganya muvubuka ne weebuuza nti kakati ate ono omuvubuka ye yajjawa ekyapa newafuuka awawe ku myaka gy'ono omwami so tukole ki tubeeremuko n'obuntu bulamu obwo naye nga tetunnaba katugende mu maaso tuwulire muzeeyi ate kikyayongera okukola ki okutugamba. Era bw'onoobanga omufunye kyanaaba akuzzemu nze nange ngonzirira era nja kuwa n'essimu y'omwana omu omulenzi gwe nali nkwataganye naye omunnyonnyole kubanga nze tebakyampuliriza bandaba nti nno ndi mulogo tebakyalina kye bampuliriza wadde osanga gwe n'oba omunnyonnyodde gwayinza okukuwuliriza era kyenja okukusaba ogezeeko okuba 07772 22 79 58 kyonna kyakuzzeemu onooba onkubira n'otetegeeza munnaye tujja kuba tweyanza kubanga saamuwaŋŋangushaako era simanyi gyali bw'abanga byali ateeseteese okunkola nange mpaŋŋanguke kati byegwe bibonyaabonyeza kale nja kuba nkweyanja bw'onoobanga omaze okwogerako n'omukulu oyo kyanakuddamu kuba nze bwengezaako mukubira oba neŋŋendayo yagamba abo baleke ogwo si musango gwo bye baali bakwagaliza era byebyo bye bafunye gega amakungula gaabwe naye ate nze ekyalo kintadde ku nninga neyantijja. Kakati emboozi ya muzeeyi mugiwulidde agambye ekyalo kimutadde ku nninga nti ekyalo bagamba yaloga munne yaloga oli eyali atwala ettaka lye naye ng'ate nammwe mwennyini muwulidde muzeeyi ng'agamba nti yasooka n'alwala kati ye mukwetwasi nga wono agamba kaŋŋende nfune gye banzijanjabira eyo ndowooza ebintu gye byakyukira kakati abali eyo abatuwuliriza era oba abatulaba musobola okuweereza obubaka wammwe ku WhatsApp zaffe tubeere nga tuteeseza wamu muweereze tulabe muzeeyi tumuyambye tutya n'emikutu gyaffe mugendeeyo ku Facebook musubscribinge byonna mubeere nga mukola ki mutuweereza messages ate era mutugoberere tulabe engeri ki gye tuyinza okuyamba muzeeyi ono kuba embeera muzeeyi mwalira watuukidde okuwandiika nga ddala embeera emuyinze kuba ye agamba ettaka lirye twakoma nga agambye bagenda mu kooti ne basala omusango ettaka ne limuddira era ne bagamba oli amuyiririre naye ndowooza yali tannaba nakumuyiririra n'abula n'abeera nga ku kitundu avuddeko oba kwoyita ye kwayise era nakyo era okuwaŋŋanguka kati buli omu amwekwasa naye ate oluusi nga tekuba nti yakireese ne mukama abeerayo alaba omuvubuka ye asobola okubeera ku kyalo nga tafuddeeyo oba ekyalo kyonna kimukyayi kuba abavubuka aba akyayina roeyo abatafaayo naye kati ono omusajja wattu kwakulidde kwazaalidde kwazukulisizza kwegamba alaba abantu ab'oku kitundu bwe bulamu bwe kati muli nakyo kimumazeeko emirembe ng'omuntu yeebuuza ngenda kukola ntya n'abeerawo ntya kuba ebbanga lye lyonna abadde abeerawo lw'abantu naye kati essaawa zino
buli muntu amwejjeeko, buli muntu amwogerera nti ye yawaŋŋangusa oli, ye yakola atya, nabeera bambi nga bimukoze eki bimusobedde. Ate nga omuntu watuukidde okusindikira voice note eyo, kitegeeza yeekyaye, akoye obulamu bw'okumusosola. Kyalaga nti bamusosola, ngera omuntu aludde ku kitundu ngalaba waayita bamuyisaamu emimwa, bamutunuulira bubi, kwe kutuweereza ka message ako. Tulabe engeri ki gye tuyinza omuyambamu. Naye nga era nnyongera okukivumirira nti bino byonna byajja lwakuba nti omululu ogwo oli yali mu luvu. Bane tukendeeze obuluvu. Gwe buli koolabye n'oyagala okanyakule, onyakule kano onyakule kali, oli nyakula olituusaawa. Kwanze nkuyita kunyakula. Omuntu yenna buli w'onooyagala osanga ekyamunno okitwazise kifuba olw'okuba ggwe oyina obuyinza, oli connected, oyina ssente, gw'otwale ogamba ate banampaabawa. Bayina ekyo nti ne bw'anaagenda okuwaaba era nja gusinga omusango, nina ssente. Kituufu era basinga musinga. Kuba obeera ne ssente zo, ojja genda ogulirire, bagambe ettaka lya gundi. Naye nga nawe mu mutima gwo bwe weebaka ekiro n'obeera wekka, munda mulimba nkimanyi kikulumiriza n'ogamba bambi ettaka lya gundi nalitwala. Ate bambi abantu abo emuggyako ebintu byabwe baba ne families nnene. Newekanga nga talina wakutwala mukyala we, ayina abaana, ayina abazzukulu, omuntu omu n'obonyabonya abantu nga 2. Naye gwe n'osigala nga oniigiina weeyagala era nga weebalira mu bagagga, nze ndi mugagga, nina ettaka egindi n'ettaka egindi. Bw'oba ng'olina omutima bwe guti oba mwavu, nga n'akatali kako kalulunkanira, toba mugagga, oba mwavu. Nti w'olulunkaniridde kano okatwale, kitegeeza okiggyeko oli ate okimufunyeeko ku layisi. Omugagga ekintu n'ekiba kya bbeeyi ki akigula. Naye gwe oyagala ogenda oyiikirize omuntu gw'olaba bambi atakyesobola, otwalire ku bwereere oba otwalire n'obusente butono, oba toli mugagga. Kuba omugagga aba yeesobola. Bw'agamba nti nnumba njagala ttaka bwe riti, aba ajja ddigulira mu mitendera emituufu alifune. Oyo gwe bayita omugagga. Naye mulekeraawo ogenda nga mutwala ettaka lya bannammwe olw'okuba bo tebayina. Talina bwogerero, talina ssente, ogamba nze abanene nja bbawaayo bwe kiti, ekintu bakiveemu. Oba nja kugenda ku poliisi nfuna abasirikale bakuume nze nsende. Kiraga toli mugagga. Era nze mbalaba eyo mwenyumya nnyo n'oli ne wewulira nga yeenyumiriza mu bugagga bwe era nina egindi. Naye nga mu mataka 5 gayogedde alinako ettaka limu eriri mu makubo amatuufu. Kitegeeza bino byonna bye wafuna mu makubo agatali matuufu oba mwavu. Omugagga si bw'ati bw'afuna ebintu, nedda. Era nkikkaatiriza oyo yadde eyo nga ekintu ky'olina si kya makubo matuufu ne weeyita omugagga, toli. Obeera mwavu. Omugagga aba yeesobola. Nga buli wasonga ne bamugamba ereeta bwe ziti abala bubazi. So sigenda ogambe nti bano abaana ndaba muzeeyi waabwe takyaliwo ate bagenda tuwaabirawa ebintu tebabitegeera. Gwe n'ogenda n'oyiikiriza oluusi abaana abasigalawo ate ke kateka ke bayina n'obasendawo. Basajja batu bakazi batu ne baddeeyo ne badaaga. Gwe n'obeera eno ne weebaka ne weeyagala ne weebalira mu bagagga. Banaye tukivumirira. Mufune emitima egy'omu bantu. Egyo egy'ensolo mugiveemu. Emitima gy'ensolo si mirungi. Ate era tosobola kweyongerako kigenze ewala. Era abantu bwe bati ogenda okulaba wayita emyaka nga 5 emeka asereba mpola mpola kuba ebikolimo biba bingi. Ogenda okulaba oli yamukolimira ono amukolimidde, ogenda okwekanga nga bye bizibu bye basanga. Kati n'oyo yennyini ono omuzeeyi gwayogeddeko nti yawaŋŋanguka yagenda. Oyinza okwekanga nga yawaŋŋanguka ng'ate n'abalala essala z'abalala nazo zeegasseemu. Kuba ye omuzeeyi agambye nziye yagenda w'oli omwami ennamba gy'atusomedde eya 0772279558. Ye gye yagenda nga ye omuzeeyi ne yejjanjaba n'awona. Kati oyinza okwesanga oluusi bye yali yakolona ate bye bimuddidde. Naye musajja wattu bimusobedde. Naye nga kimuleetedde ebyo byonna oli omuluvu. Omuntu okuba n'omululu kibi nnyo. Oyinza n'okwekanga ng'osse munno olw'ekintu. Kati oyo olw'okutandika okulwaza omuzeeyi oyo. Kitegeeza ekiruubirirwa kye kyali kyakulaba muzeeyi ono ng'afa. Kati gwe weeteekera mu ssante eno kamugire mmuggyewo ntwale ettaka. Oba ofuuse mutemu, oba ofuuse ensolo. Lwaki weeyagaliza? Lwaki oba weeyagaliza okutuuka ku ekyo
olabe nti gwe munnaavaawo gwe osigalewo naye gwe weebuuza ekintu kino kyengenda osigalamu kinannyumira nakyenyumirizaamu abaana bange banaakibeeramu mirembe oba abazzukulu tekisoboka bye byosanga abaana mudda abaana naazunga naye ng'ebikolimo bya taata we oba bya jjajja we ninga bizze bigoberera bambi basajja battu ne bakazi battu ne basanga ebizibu bye bateenoonyeza bannange tukolerere abalidda mu bigere byaffe ekintu okikola essaawa ya leero ng'omanyi okikoze omaze tamuzeeyi mugjeeko ettaka mumaze naye neweerabira nti gweoyinza okuba tofunye ekizibu omwana n'omuzzukulu ye taakifune ne babeeraawo era tulina abantu be tumanyi ku byalo nti abo abaana ba gundi tebavaawo awo baana omusajja okuva we yazaala abaana be babeeraawo bakuze basomye emirimu gibabuze n'ewaka balemeddewo we bawasiriza abawala we bafumbiriddwa n'abaana ne bazzukulizaawo awaka ninga ebyo byonna biba bikolimu abantu bakolima omuntu ayinza okukolimira essaawa eyo n'otakifuna kizibu naye mudda abaana n'abazzukulu bambi ne basajja battu bakazi battu ne babonaabona olw'ebintu bye bataamanyaako olw'entalo ze bataayingiramu nga gwe olw'okuba gwe oyinza okuba wali munywevu gwe ne bitakkosa ebikolimo ne bitakugoberera oba ebintu bye muba mwekoze ne bitakugoberera naye omwana wo n'omuzzukulu babalirire gweojja kuba okivuddemu naye bano abantu bo kuba n'ettaka lino oba oyagala oddijja ku munno era oba okolerera abantu bo nti abaana bange kamba kufunira ettaka balibeera obulungi kababe bazzukulu naye ate engeri gy'oyiseemu okufuna ebintu bino ebadde mbi era sitiiru tebajja kiganyulwamu nti tokifunye mu makubo malungi tokifunye mu makubo matuufu ate oluusi ne weekanga ng'abantu bano bagenda okukayanira amataka gano bagenda n'abaana baabwe nosanga omusajja azze n'ekyapa agamba wano wange naye nga wakayanira si wawe naye akimanyi naye ng'ate aleese n'omwana we bazze alage n'omwana we nga bw'alina ettaka ye alowooza azze kulaga mwana nti nina ettaka kumbe azze kusomesa mwana kikolwa kibi kuba n'omwana ono era bw'anaakula ate era ajja kubayo abalala baafuukira ekizibu mudda byebibwe biti ebintu bigenda birondoola omwana n'amanya nti omuntu okufuna ekintu osobola okuyita mu shortcut kwezo ziba shortcut ofune ekintu kya munno eba shortcut oba toguze mu makubo matuufu kati kitegeeza ffe tugenda twesigira ensigo embi n'obeerawo ng'ogamba nze wewe ekyo nze nja guyingira ogwo omulimu era ettaka nja diyingira oba omugambye ki diriko enkayana nze ebyo byensobola lwaki gwe osobola biremye birimu bizibu gwe lwaki onoonya ebirimu ebizibu omugagga yenna anoonya kyamakubo matuufu n'okozesa ssente zo n'okifuna n'essaawa zino kati muzeeyo muwulira musajja mukulu alaajana bantu bamukyaye yenna omusajja wattu ekisinga n'omuluma akola atya abantu bamukyaye ku kyalo abantu bamusongamu emimwa naye nga tomunenyera gye emyaka gy'alimu ebyo byalina otutunuulira naye gino emyaka egy'abavubuka ebyo aba takyabitunuulira agamba bankyawe bakole ki bankyawe naye ngeri musajja wattu nti kwawangaalidde agamba abantu bandaba babi ku kitundu baŋŋamba nze yawaŋŋangusa oli naye ng'ate bw'okitunuuliramu bw'ogoberera sitore nga bw'agiwadde si ye yamuwaŋŋangusa bintu byeye mwennyini bye yakola bye byamuddira ne kati bye biri mu mubonyaabonya eyo yonna gy'alaze ate weekanga nga neyo gye yalaga naye nga talinaayo mirembe okumanya ebintu bya mukama bizibu okola ekintu nolowooza nkikoze nkimaze kati biibyo ebizibu bye bimujje ku kitundu bimuwaŋŋangusizza oyinza n'okwekanga gye yagenda eyo era nga naye ali mu kuzunga buzunzi talina mirembe naye ngaekyo kyonna kiva mu mululu banaye tukendeeza omululu ddala ogw'ettaka ettaka bannanga bajjako bannammwe amataka babaziika mu kantu bwe katini nnyo akantu kaba katini nnyo kati lwaki oba okayanira ettaka lyotagenda genda nalyo ne mutuuka ne ku sserigamba nti nze kamukola ebintu oba afaafe ogyewo obulamu bwamuno olw'ettaka nawe lyomanyi nti bw'onooba otuusiza okufa togenda genda nalyo bannaye ebintu ebimu nga tetunnabikola twekubemu mu mitima osooke weerowooze nti ddala kino kyenkola kimpisaawo gwe tolowooza nti gundi namuwangula yagenda ne mu kkooti ndi ampaabire naye ne mu kkooti ne muwangulirayo abamu mumanyi okwogera ebyo weerabidde nti omuwangulidde mu kkooti eno kkooti yansi waliwo eya waggulu gy'otajja kuwanguliramu ng'ojja kubeera n'ettaka naye ng'ettaka togenda kulyeyagaliramu
nabana tebajja lyeyagaliramu omuntu n'atuuka ku sseeri kusiibira ninga lwaki muwetuusa ku sseeryo omuntu n'omuggyako ekintu kye n'agamba naye kansiibe mukama asasule omuntu oyo gwe tulaba nti kyoba omukoze kiba kinene muntu n'atuuka agamba nti kansiibe nga ddala kimuyitiriddeko amaanyi ogamusinzizza ettaka lyo litutte mu kkooti omusingiddeyo kuba abasinga kkooti w'eggwanga bakuwangudde mutera obbeewaanirako kati n'abeerayo ng'omutima gumenyese agamba ttaka lyange alintutteko takomyeko agenze mu kkooti ansinze ate mu kunsinga anneewaanirako so mbakubiriza bannaffe abali eyo tweddeko ku mitima emibi gye tulina egy'obutaagaliza egyo n'olaba munno olw'okuba ayina ettaka liri wasava mu kigambo mukiina gundi ayina ettaka liri wasava era nga bw'oyagala ewasava naye nnyinire waayagalawo tewali atayagala kirungi ku nsi kuno naye gwe ng'oyagala ekirungi kifunire mu makubo amatuufu ofune ettaka lyo essava naye ng'olifunye mu makubo matuufu so si kugamba nti ono muzeeyi ate anaakola ki amaanyi gamuwedde nze kaŋŋende mugambe nti wano wange ng'era bw'agambye oli omwami abantu mwenna mbakubiriza bambi tweddeko ate nammwe abali eyo mulwereze messages zammwe tulabe muteesezza mutya ng'era sinneerabira naawe atudde eyo kino kikulu baba babuulirira owaabo bwe nga naawe ow'omunaku amate okunkumula naawe nnyini eyo endagiriro oyinza ogyetaaga ennamba eyo kuba abantu bangi tubeera n'ebizibu eby'enjawulo leero nayina kyattaka gw'oyinza okuba n'ekirala kyoli eyo kyosirikidde nga amagezi gakwesibye tomanyi ki kyakkola osobola okukozesa era ennamba ng'era ono bwe yagikozesezza n'olaba ate otya bw'oyambiddwa ennamba eri 0772 22 79 58 osobola okweyambisa omwami oyo n'olaba nga naawe oyambibwa naye era kyenjagala tukole olw'okuba nti nno obudde butuliiridde empinga sisomye siyiseeyise mu bubaka bwammwe naye mu kitundu ekiddako tujja kuba tulaba mwateesa mutya kubanga njagala nkubire ku muzeeyi ono njagala njogereko naye namwe mumwewulirireko ate era n'oli omwami eyamuyamba era naye ngenda tujja kuba tumukubira so mubeere naffe mutugoberere mu kitundu kyaffe ekyokubiri mulabe ate emboozi y'omwami ono omuzeeyi yakkirawo emboozi ya muzeeyi Yowaana bwetyo puroguramu yaffe oyo yalwaleero bwegenze nga nsigadde ndi omumbejja Faima Sierra mu puroguramu yaffe ebifa mu maka wano ku KBS TV mubeere bulungi mweraba